ebiwuka mu lubuto otegeera ddi nti nno oyina ebiwuka mu lubuto ye oyinza okukola otya okwediwaminga ng'okozesa ebintu byawaka. Amannya yenze Shila Adita atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe muganda wange jangu osubscribinge ekigambo subscribe kibeera waawo mu red kikwatemu omale okwate ku kade akabeera waawo waggulu okanyige bajja kuba bakuwa message buli we tuteekayo video empya bakutegeeze nti tutaddeyo emisomo ky'olina okukola muganda wange jangu obeere nga osubscribinga oshiyalingeko ku channel yaffe n'abantu abalala abayinza okwetaaga emisomo nga gino eno wabula ng'ate era oyina commentinga wansi wojokoma okomentinga oba otutegeeza ebintu ebirala bye tutamanyi naffe ate era tuyigira mu comments zammwe. Video zenkola bwe ziba zikunyumira teweerabira nakumpa thumb up ompe ekigalo kyentegeeza ompe like ompe ku mutima o appreciate nange byenkola kubanga nteekayo obudde okukola research okulaba nti mbatuusaako waaka omulungi waaka gwe mulina okuyigamu waaka nga temuli nsobi yonna so munnange wonsiimako oba tokoze kibi gwe kyolina okukola subscribe. Ekigambo subscribe kibeera waawo mu red wabula ate ng'akade nako kabeerawo waggulu jangu okakonemu otwegatteko. Olunaku lwa leero nzize kwogera ku biwuka ebitubeera mu lubuto. Ebiwuka omuntu nga mulwadde naye nga alwadde lwa biwuka oyinza kwediwaminga otya ne wejjamu ebiwuka ebyo n'obifuluma ne bibeera nga bifuluma oleme kubeera nga okosebwa olw'ebiwuka ebyo. Abantu abasinga mubeera ne signs eziraga nti ebiwuka bye bikutawaanya obuzibu bw'olina buli ku biwuka olusolosolo olukujja mu maaso kiba kitegeeza olubuto lwo lulwadde olimu ebicaafu mu lubuto n'ofuna ebibalabe n'ofuna olususu olubi n'ofuna ebisente n'ofuna olusolosolo naye gwe nga tomanyi wabula ng'ate ekizibu kiva mu lubuto mu nnyini. Ebiwuka ebikuli mu lubuto bye bireeta ensonga yonna okubeera nti gwe olususu lwo lufuukuuse ogenda kulwoza otya olubuto ogenda kukozesa otya ebintu byawaka by'oyina mu nnyumba okulaba nti otereza olubuto lwo oyoze sisitimu yonna ekyenda okyoze ebiwuka obifulume bigende. Ekyo nno munnange kyekigenda okuba ekintu ekyangu ekyokukola waneeno ku YouTube channel yaffe byonna tugenda kuba nga tubisoma katwogere ku symptoms katwogere ku signs zolabirako n'ogamba nti ndi mulwadde wa biwuka nti nina ebiwuka. Bw'oba oli mulwadde wa biwuka osinduukirirwa emmeeme obeera oyagala kusesema buli ddakiika buli kyolya kiba kikusinduukiriza emmeeme. Bw'oba nga oyina ebiwuka mu lubuto ofuna diarrhea nga ne wooba olidde kantu katono nnyo ogenderawo emmanju n'okafulumya olubuto ne lukulumirawo mu bwangu obwo n'ogenda emmanju. Kati nno ezo zonna signs ziraga nti nno omuntu ayina ebiwuka mu lubuto olwala omutwe buli ddakiika olubuto w'oba nga olina ebiwuka mu lubuto olwala omutwe gubeera gukulumirira buli ddakiika abamu mulwala n'omusujja ebintu bingi nnyo ebisobola okukulaga nti katono omuntu si bulwadde buno bwe bumuluma wabula biwuka. Abamu mufuna ebitulututtu ku skin yammwe n'ofuna skin rash abalala nga mufuna oluwumu abalala nga mufuna embalabe abalala nga mufuna ebisente naye ebyo byonna nga bijja lwakuba nti nno muganda wange oyina ebiwuka mu lubuto. Tulina ebintu byawaka bye tusobola okukozesa byolabako naddala mmwe abaana abakola ewaka. Vidiyo eno eyina kubeera y'amakulu gye muli kubanga abaana abasinga ennamba esinga bonna balina ebiwuka mu lubuto. Oli n'azimba olubuto ne lukoma eno nga tamanyi ensonga lwaki olubuto luzimba n'obeeranga ne gaasi mu lubuto ng'olubuto lubeera lukulumirira wano waggulu lukuluma oba wano wansi lukuluma. Muganda wange ebyo biwuka ogenda kukola otya? Bw'obeera mu nnyumba ya mukama wo nga waliwo amapaapaali gwe ky'olina okukola olina kuggyamu obusigo obwo n'obeera nga obumira. Kwata obusigo obumire onywereko amazzi. Obusigo obwo bugenda kukuyambako okubanga bukuba olubuto olwo era definitely ojja kubanga ogenda emmanju muganda wange. W'obanga ewaka w'okolera waliwo katungulucumu ono nno w'amaanyi nnyo olw'ensonga katungulucumu alimu asidi oyo ow'amaanyi ate nga katungulucumu avumula ebirwadde ebisinga okuli omusujja
okuli okwoza mu nseke, okuli okuzibikira emisuwa, okuzubukula emisuwa, okuli okuwonya amajini n'okuwonya infections. Akola ebintu bingi nnyo. Gwe kwatayo galikiwo omujjako akakuta butemeeteme bubeere butono, bumire kumacha nga toyina kintu kyonna kye waalidde, bumire oyisewo eddakiika zonga 3. Galiko oyo agenda kuyambako okubanga ayamba ku biwuka ebyo okubanga abitta era obeere nga obifuluma. Ewaka w'okolera we wabanga waliwo pomegranate, ekyo ekibala kye tuyita enkomamawanga ewaffe mu lulimi Oluganda, kijja kuba kikuyambako. Kiweetaaga kiriki? Weetaaga obusigo obwo okubumira. Tolyako kiwooma kyokka, mala okukiryako obusigo obumire tobusuula. Ebikoola by'ekyo ekibala osobola okubikwata n'obiteeka mu seppikiyo ng'obyozeza bulungi, n'obiteekamu amazzi n'obitokosa ne bitokota. Ago amazzi nno gagenda ganywe, gagenda kuyambako okwoza mu lubuto. Ate era ng'ago amazzi malungi nnyo ne mu bitundu byo ebyekyama osobola okugatawaaza ne gatwala ekisu ekyo ekibi ekibeera mu bakyala. Ekintu ekirala ky'otalina kwerabira nga ggwe omwana omuwala, munnange turmeric powder oyo. Turmeric powder mulungi. Ebinzaali ebibeera mu nnyumba ya mukama wo, igwe kwata ebinzaali byo bulungi nnyo, ofumbe amazzi go agookya, biteekemu, obitabule bulungi nnyo, oteekemu ekijjiko ky'omubisi obeere nga onywa. Bino nno byonna bye nkulagidde, remedies ze nkulagiridde, zikozese mu wiiki emu, ojja kuba ogobye ebiwuka mu lubuto. Kati nno okweddiwaaminga kuba kulungi. Buli luvannyuma lwa myezi 6 beera nga weddiwaaminga, oba si ekyo ng'egiwala nnyo, buli luvannyuma lwa mwezi beera nga weddiwaaminga. Amannya asigadde yenze Shila Adita. Ate naba kubanga osubscribinga muganda wange, jangu osubscribinge otwegatteko ate era osome wamu naffe. Imbagala nnyo.